ko mutya oli nomo ekiroto kyange kigenda kutuukirira era njaga kukakasa tugenda kuyika okuvuga emotoka otomera gwe yini kukasoma gikwata kwa twalo tegede iyo kati sio nero zeti na pia ikizudde nebina kusolyo banzibe yawe mbanziba nenzima nzibya butwangi tebabulya bugenda kunzita embwenu sibazizo manyi kadala wabwenda kati bano lwawulidde nti Ntege ne Bill n'abaweereza e Kampala nabo baagala nsanyuse bayaba nsanyuse bukyalubanga bwa mindi sibalanko nga mukyambi wano mutuufu oba kiki aha otyo mumbulire mwagala ki because I have no time sina budde bunde mmoja sarati okubanga kunjewo abaiki simenya mimwa aba mwogera ababiri ebibale kyote musobola mugende ono sitwafumbye sitwafumbye nti mwajje kulya muyova mwajje kulya Neda mzee tetwaze kulya. Kati ndo mwogere bate mushobora mugende wa muna sema baiti ya shikali bajja on please. Mzee. Oliwe yatugambi. Tugwa tute Bill n'Entege e Kampala. Ntege zaki. Mzee nafe tubadde tuze otutwale. Abro mwana wangalabi. Kwegamba nembwa nenkukunyi nojaga zitwale. Mzee wa kadala biba byakuvuma zitomvuma kumoyo magala bw'otwala nategeredde teri mwava talina ntondo wamma gwese wakuyitani mzee zibampita kadi kumagala wakoma mu class ki mzee nakoma mu senior yakuna omanyi mutabani wange adiringa n'abantu bali educated only the tompulia uya mzee bakono musomo gwalema. Can you speak English? Mzee. Mbaya kageruka mu kalimu mu English. Come kuzika kugeza. Okyebye obutasoma bulumu okuze. Nawanika polisi etegese ekikwekwetu. Gwe nosoma polisi yatugese ekikekete. Okusoma kumenya olugala. Bawanika anniversary was to Section University. Let me use my news. Bill, Tege, sente nga teziwera. Sente zirirude. Bulijjo temukola. Mbala nsinga ebitabo, sente tezirabika. Nagamba, ati yogera. Tuwangamba mbona ki? Mama manager. Wala omugaga yazze wano. Twewolako emitwalo. Newolako emitwalo 5. N'amafuta. Naye agambye sente nezirete. Okay. Kuvadde wano nga tuwola amafuta. Owaayi, kuvadde nga twateekawo petrol station yewola amafuta. Nagambako nga nkw'omulimu nti olina kuyamba n'ab'ebweru ng'owola amafuta. Polisi asobola kuzibba. Musajja mugagga wa kukyalo waffe yatusinga obugagga. Omugagga lwaki yewola? Mama manager alimba. Biro obulaba bulimba. Ng'omagi gwe wazitutte. Manager tasobola tubba mugagga yatusinga ku kyalo. Ku kyalo lwaki tazimbayo petrol station? Then listen to me and listen carefully, okay? Nkuwadde olunaku olwo. Just one day. I want my money back. Njagala sente zange. Bwe zikulema ogobeddwa. Get out. Out. Nonsense.
nandikutte ssente z'ebisajja bino nenzibiddiza $5,000 n'omutwalo gw'amafuta kubanga biyinza okunjabya mu kyalo okuuma ekitiibwa kyange kanfune wenzija busente obwo mubawa. Ntege nagamba okuva nga tukyali mu kyalo gwe ne wesiba ku kisajja ekitalina yadde ekikumi kirabika tekirina nawe kisula nebbiru kyekikogeza ebingi olomwozi senga sente anamala nazireetwa namwetondera ntege tosiriwala gwolaba kisoboka okuva mu kyalo kyangu naye okuggwamu ekyalo kizibu nze naawe ali alimu ekyalo gwe olimu ekyalo gwe basiriwaza n'ako akatwe naye ekyalo kikulemeddemu omwavu takola ntondo nze byebigenda okumpangaza Kampala butakola ntondo gwe mwavu ate gwolina olunkulu gwe tugende obuze ku muzi tugende otuloka ne mu motoka yo gyuli zisobola kutuula mu motoka niyo bwansangamu ennimoloka erabika yo yiri tebyaludde wabiraba ennimoloka yo erabika yiri n'akawowo kenyiri keewunya ne munsi kajjawunya Biru, buza ku mugagga. Kale nawe jeba. Akadi Biru mbadde mbanonye. Tugende mumpereko obujulizi ndamu abali ngo omusajja oli antubugonya. Manyina mwabira ku poliisi. Era agenda kundirya sente nyingi. Omusajja wa mwabira. Ekisooka eri washing bay yange. Nze nsuubulya obumotoka obulala obuno bungi. Nze ndowooza nakali kamu ku motoka bwange bwe ninawo. Abaana tebambuulira. Washing bay yo. Yange. Naye anja tugende ffenna ku poliisi mu obujulizi. Biri tugende tuweereko muweza obujulizi ku poliisi. nze sijjasobola bwana mmozi Lwaki? naye ngenda okukola Feddini eyaffe egamba omwavu ow'olunkulu tagendagenda mu ggulu. kati gwe beera omugagga wamma gwe ky'oba okola oli muveeko enjagala nkubuuza ntegeye ne Biru omanyi gye baalaga Manyiyo Kampala. Kampala naye nga yabatwala mumanyi Muzeeyi gwe yabatwala. asimpatati naye nga eyo najo kibbali omukyalo bakimanyi nti ngenda batwala Bonna bakimanyi. Tigwe yabatwala. Kakaya yagambye nti kyamani yabatwala. oli kasiru kakyamani nga bwokalaba ekampala niyo yakakageza okulaba yaali kankubuuze gwe bukyobeera ku kyalo kino emotoka bwe zijja olaba zikyama waani Sikyama wano ssebo. oba kyamani wadde akamotoka akatongo kalinnyeeyo era musajja watu abeera mu kusaba capule wakiri afiirwe muganda oba nnyina
Emotoka etwa munabu gukyukeko wali ewuwe. Kakati njagala nkubulire nze ndi musajja mwangu nnyo. Gwe bw'onooba omuwulize gye ndi obukago obumazi. Otegedde kati njagala ofuna oluso onsayira awo nawonaawo Moses bw'anaabazze ndyoke mugambe nti kati gwe najja mifo gyantege. Get a shasha inside here. Get a shasha from the show. Chairman, omusajja ndi byagala ssente ze. Musije mugamba kumikirizeeko sente tezifuna. Ebyo byonna nabimugamba dda ebbana liggwako sente sizimuwa. Kiwa kirabye? Ono nakugamba omanyi ffe mutulabanga tuli bantu bakulu. Timutula mudala magezi. Ate ng'okimanyi bulungi nti ensonga zonna zetuulira ku nze. Kati tokomyewo. Chairman, va mu ebyo gw'ontaasa. Kozi ku bukoddo bubiri wampaako mmeka? Wangamba ata. Olwo n'ogamba bo wampa abiri. Anti twakkaanya kibalansi asigaddeyo njamu okuwanga ziri ssente nnyingi zizi. Njakala okimanyi kinali njogera naye nkikakasa. Kati omala tusula ssente zange balansi yasigalayo olw'emitwalo agasatu nsooke nkole ku nsonga zo ekitali ekisobola kukola. Kati nze ssente nziggyewanga n'ekyendya kimbwe. Ebyo bizibu byo tebinkwatako. Nagamba okudda kati okomyewo. Chairman. Ntege ekikumpisizamu nfunye okwemulugunya kungi eri bakozi banno. Tokyabawulira omulimu ogufudde wakaawo kwegamba oli waggulu w'amateeka. Tokyampulira tondabawo nga boosi wo weefudde kiwaki. Kati okusinziira ku ne ku byempulidde naawe ng'ebyendabyeko nsazeewo genda onoonyeko omulimu ewalala. Genda petrol station endala zikozese naye nze nkukooye. Olowooza gwenda petrol station weka. Naye ate mu kujja wano petrol station endala zaaliyo lwaki tiwagenda mu ezo? Oba amafuta baganywa wano wokka. Okay, genda kasita sigo badde ogamalawo n'ababadde baganywa batwale. Anyway, kera nange lwakuba nti saakisobola kikugambirawo. Moze yali yansuubiza dde omulimu. Okay, genda akuwe. Era nange ngenda fuuka manager. Genda akumalawo. Amafuta kale baganywa. Kale genda ofune omulimu omulala. Eno ofiisi yange genda. Okay, genda mu state house bakuwa omulimu. Wa petrol station abadde alongoosa anafuuka minister. Nonsense. Genda ononye office. Yeah, genda ononye office ena. Alo, Moze. Je baliko Moze. Kale. Kakati mani. Nakiraka ngenda kuvaayo nze nkoyeeyo. Vaayo gwegambe jangu eno okuwa omulimu. Ngenda kuba bamanager. Oya kumpa manager? Jangu eno jangu. Kati bibingamba biiru buli nakubiiru lwaki tategeera. Tatawana naabo. Gwe baleke. Kale mpulidde. Moze ngenda kujja nzija katikati mangu. Kale. Jangu. Ani ogogenda okuwa wa manager? Untegeera nti mwemba bino ebyava mu kyalo. Omanyi ne bigamba wano wonna wange era mwenna muli bakozi ba. Naye kibe saawira kijja naye kwegayirira. Tontaaje ebyange obimanyi. Negwe ebisajja wakitobye. Tobireka. Obulangizo bino. Mweziga mmaze bita. Naye omanyi kyendi waffe mu kyalo. Ondabirawa naye waffe mu kyalo ndi w'amaanyi n'ensi. Bireke nawe binori. Gwe bireke. Paka. Bero. Mwana nze ebintu byange sikyabitegeera. Okimanyi manager nkubangobye. Sikyawulira. Era kati nze ngenze gwogera okola. Tofaayo. Tegese okolindeko. Lwaki tetwegayidde manager n'akusonyiwa? Nga neegerera manyi. Nsonyiwa biki? Kakati nange sigenda musonyiwa.
okitegedde era kati essaawa zino ngenda kusinkana Moze yangambye ngenda kufuuka manager bw'okyobera ku bipanku yeebi nze ngenzi Tege. Olowooza Moze anaakufunira omulimu oyo nga wano omusajja yatugamba yozabooza mmotoka. jatubeerenga abantu abakulu ate abategeera twajja Kampala kunoonya ssente okitegedde nakuyiga kuvuga mmotoka kati gwe ebbanga lyemaze Kampalamu mbuulira wali oyinza okuvuga emmotoka Kugumiikiriza nja kuyiga. kati kugumiikiriza nzigenzi wa Moze ngenze kutandika kukola kubeera awo Ayiga omanyi bwe bikulabira toddanga kunsiriwalirako. ani asiriwala nyandisewo Ntegeya baaki. Oli mulyayi. Akati Chaiman nze kyembadde ngambanga njagala tuddingane tuddemu enkolagana yaffe eddewo tubenga bwe twabanga tuve ku baana batutabula okyegeti ate ngera bwogenda okufunda ku kyalo kuno nze naawe fe tuliko ffekka ababiri abasajja abakulu ate kuliko omulala kale sigana kwe bali nekugamba balimu ku magezi era nze namba emu gwali mu kyokubiri kale tuddingane ensonga eyo naye gadde ogigamba naye nga bwengezako okuba nti njalo kigambanga naye nga oba oli munyiivu nnyo nindowooza nti oba okyali ku nsonga eri eyo kukwefeeyawula Chaiman, past is past. It never comes back. Otegedde ate nzija ne kumulamwa kitegedde kampena wano togenda No, let me go. togenda Let me go. mukulu togenda tunsonga tuzimale wakyemule kuli bitwavaako eddayi enkoko obukoko just chicken tonight ewandegeya tuula mukulu munnange njagala ensonga zino tuzimalirize ekyolira tukuli muku munnange zitakwanira nino kaakano bwe natudde ndolamu nenga ntiike ate ngwe enkulu tenywa enkulu enywa kati nga munnange bwe yanvaako ate nga nono omuwala nalwoga yagenda yalinga nfumbira kati Moses yabadde ateesejja nangamba mfune omukazi mpase ye nga mwategefu okussaamu kaasi yenna n'abantu mumanya deep water motoka zitukyanga ngoye eno eri ojja kulaba convoy bwegoberera ng'eringa ya president nga kuliko na zino nakati ambulance atenefa ziri okyengedi ndasiryoko kikomerera omanyi ensonga yona nga yanuma ninjagala okukigamba naye ntya akinga lwaki kakati ate nange okimanyi bulungi nti sina mubeezi tolina naye kati kiva tusooke yeyewo oluvannyuma tuzeeke neyewaake bannange n'okuwasa kwalaba tubale feya ddala nga gwofaanana nagana amagulu gaffe agalinga aga dayiningi gwe mukiwuufu omugumba gwe mukopi ng'ani akuwa omwana we get serious mukongenze wala mukongenze wala ize ndi mwavu ndi mukopi va makanga otabulokire ize ebiwesibako bya mwana we wesibako kolaba oti muko nsonyiwa tuveko kakyenga kyeŋŋamba wulira kyaiman oyina womanyi omuwala yenna yeetaga okufumbirwa kyentegeeza nga njamu kiboko yawukyafu bategede mufunye kitambule singa wasookedde ku ekyo nkikonyeko kati omanyize ngirigiri kyemaani buli kimu kyona kituukira ku nze wulira oba oyagala afaanana atya oba afaanana atya omanyi nze nsosola nenyinyala otafangalako nga mmwe kati mwe temusosola lwaki olinga wa bodaboda etwala embizi ekomyawo haji najjanga n'okwesanya yeesanya kugambye ate wa bodaboda bazibu onyala okukola obwoya ku kaliya n'omubuuza kino obwoya bwaki kyamba kutwala ngoma kumaba kutwala ipusamu kafaananga bibusamu naguno mumagwako gulinga enkoko nkulu okuyemo butuli mukodemi bana muko obirabye
kakati wano bwolaba bonna bakozi bawe kitegeera era bwamanika ngenda bukula kinakusa olide naye era bwomanyi kati wasoma ate ekizibu nyo sitekansi okukkiriza okukola obwamanika nga twasoma kati tugenda kufuna engeri gyetuyiyamu manyi yo uganda engeri gyerimu enguzi kasoba n'akasente wali kirema owuliti tugenda kukola tutya tuyafuna emitwalo 6 togalinaana emitwalo nangalina naye zinaamala kati zimala lwakuba wali emitusosa emirala naye zituza site kanso nga yo akati yiga olwo okasoma sekretary wange era yiga njagala enkya ogere mu site kanso otambuza empapula owulire gere gye ntumulamuza Onshanje wano nga mpeyo mubuni musikautu kampu manyi bukola naye nga kwekadde omusajja omupadde nga kwambala bali onna kwekadanga kakakampa nga bwesi kati wabulyako wano nga twalya buntu obwo nogerabe tuveeyo tudde ku nsonga kakati nabadde jona kulinze nga sikulaba nembeera wano I waited for almost 10 hours nga sivuddeko waka nelisobola kulaba nga kyenjagala mukyo njagala nkuyitirimu kuba yegundi Chairman namulabye naŋŋamba nti yafunye nankani yafunye omuwala omutuufu obwokuwasa kyonga kiri tudisikassingeko tulabe tugenda kukola tukyalula bitambuza tutya zisina buzibu mushemukola mwetegeke mufune olunaku ndite emotoka nga 6 omukaaga gwakigende mulate mukaaga gwakigunda okubanga genda mumaaso mwebale nyuma bali kati Chairman nze abadde abuuza ye muzeyi wa Kadaala nga nanyini mukola abadde ateeseteesa atya madam don't be stupid yani yakwishe gwe nje saagala muntu musirusiru call Chairman abadde very clear n'agamba nti alina ekiteeso kyonna ate gwe obuuza kyobola gavumenti yalituyambye neyongere kubasomesa sente kuba oli mukazi mukulu muzibu yakajja naye totegeera I wonder sewa nze mbadde ngamba muzeeyi wa Kadaala yogerako nnyo nze mbadde ngamba muzeeyi wa Kadaala omukyalo no kyabadde abuuza sikibadde kibi wabula gwe tomutegedde bulungi kitegeeza nze sitegeera nze sirina magezi Chairman omanyi sijja kujja ku bantu bamuwabwe batusime n'atalina amagezi ayagala bakijja kuwa obusibu bwatola bwayinawo ate omusajja obuyambi ekisooka ebintu byonna modesi yagambye ejja kujja nabyo otege n'emmotoka 5 ate yabadde agamye 6 sikisabuddemu awo no tutegedde omukolo we guyimiridde kati ku mukolo ogwo naye nja kuleetayo embuzi emu eyambe ku mikolo Keep quiet, please. Keep quiet. Chairman.
kyendudde wano wandibanga waliwo ekikyamu maybe nga ate mukyamu kozi nayogadde olimi luganda naye mbagamba mu meeting eno saagala kintu kya muntu n'ekimu ebisooka ebintu byonna moses ajja kujja nabyo okyegedde ebintu moses ajja kujja nabyo okyegedde kakali gwe musajja bwatu ompaaka buzi bwosigaze eki just a got first of all nawe oli mbuzi ate ompe embuzi kino nokija got kate enaggwako batuuze bannange tetwagala birabo wabula twagala biteeso byokka meeting eno zeŋŋamba ekome wano kubanga amagezi gabawedde kudda nalaba bampa busiru kyetuba tukola nze kambalinde tusinkane olunaku lwa sande nga buli omu ayambaddeko bulungi nnyo kyemutugaza emmotoka ate mujja mwegiwamyenye kale kati obadde mugenda kumpaaki musajja bwankuba nswera yakumugugu gwe muyiya tomya obutwa mumpa ekimwe nakuyita embuzi bannange muntu munansonyiwa bannange musonyiwe bannange chairman lwaki watuyise meetings oyo omusajja ng'omanyi yemalirira naye munansonyiwa nze ako akasajja kantama keeraga kyokka nga kaavu kazibu kiraga niba ne munsonyiwa naye yatugende ku mukulu gw'omusajja era nabayise tubeere nga omukulu gutumuweesa ekitiibwa tubeere wamu omuntu kati embuzi enegenda ku mukolo kati emuwerekere ku mukolo bane twambale bane tugende tumusajja tugende tumuweesa ekitiibwa kati nze mutuufu nze mbagenda okuswala era kwokuswala wamaze kutya bane munansonyiwa bannange omuwala nze namumulabira nze kennyini nyini teri mulala yamulabira muwala nawe kyamaani odira otya omwana wa munno n'omuwa omuntu ngoyo atalina mpisa wakadaala omusajja adoola buli kyalabye ngaokwatuma namunno ngaomuwala banange mbasiba ekintu kimu tugende ku mukolo muleke kunswaza tubeereyo ffenna mukitegedde bannange chairman nze tonsuubira kgenda ku mukolo gw'oyo omusajja aba mutuufu tonsuubira nze kuba okusinziiranga bwenkalaba kayinza n'okutuswalizaayo bannange mbeegaibwa netwambale bana netugende tubeereyo omukolo gwange ndeke kuswala nze omunaabinnyumiza timuva mu bannange wazisibwa mu sente ziri emitwalo ana zeyagambye zasi mbaze sinakuzimwa naye nga nziga ngenda kuzima togeza n'ozimuwa si yennyini wanaakulimba ayagala zibu Mose jebaleko. Tego gambo. Yendi. Jebaleko emiri. Kale Mose. Niyo balwachi abantu bawano bakuwalana. Atani yapala. Oyo yiga boyita mukwano gwoyo. Ava kungamba nti sukuwa sente yagala kunziba. Ohakasayiga akyogedde. Kati nze ngamba nze tege waabwe Mozo nziba onzibireki. Ate nga gwandeeta nawano okumulimu. Kati omanyi ngenda okukola yiga naye wano ngenda mugobawo mulage nti nina amaanyi kamugobe waveewa amanyi ntege enkubye lukaki zo sente babadde ozifunye zireeti bakusabula bannaabo bala bantu abakolagana kati ngenda okukola enkya ngenda kera ku stekaaso
bimalirize byonna era wiiki ejja gwe manaja kiwete jakuingiza nemotoka wanjigiza nemotoka tokisamuza akati eno eredio segede ng'ombe kubako nyiga wano nyiga nnyo galawo soko galawo kati guno muli eno ki eno hand brake eno taala ya munda nyiga wano musaako neno segede akati ebyo bisho bibiri segede nyola era njala kino kiwulye bulungi lwetuddayo mukyalo ogenda ng'ovuga nze ogenda nga nvuga lwetuddayo mukyalo ogenda ng'ovuga kiwedde kati oyize tugende nze ntege newaayo kutegeeza buli kintu kyonna bakuvuga motoka era essaawa zino Mose lwanaabadde mu kyalo nze ngenda okugenda nga nvuga ngaovuga Moses nga twevuga era ne bwa chairman ngenda kutuuka anti chairman oyo waffe ku kyalo omanyi yatuleeta ne biiru wano Kampala tonyumizaga bozigona oba wakibina ebintu ze birabira wala nnyo Matoka okutegeera kiba ajja kubalika nnyo manyi ze ndintuka nze ndabira wala naye mwenzi mwansobera nze mbadde nkunoonya tugende eri ku mulimu tusandika okukola ffe eri ebijja okolera nze yokateke bandange ononye bankubira okoleke kanzire mukubire baba soko lindeko katono ngenda kudda mukubire amafuta twagawadde omwana erita 1500 kale tukole ononye sekulaba gati tomanyi nti nze manager wano nebintu byekisibo biveemu tugende eri tukole ffenna kwagula omulimu gulinga gwaffe bwe gubeera ogwa Mose kuba gwaffe kati laba nze nayiga n'okuvuga emmotoka waayi bakuyigiza okuvuga emmotoka era tugenda okudda mu kyalo ne Mose nze ngenda okugenda nga muvuga kati kasisita kensooka enkalaga kati wayiga buyizi kuvuga mmotoka ng'ate nze natumize eyange era etuuka wiiki ejja gye wayiga okuvuga siiyo ati ebyo tenajja kubanga okimanyi ti bwe mbangizira mu kyalo Mose nze ngenda okugenda nga muvuga kati ovuga buvuzi siiyo ne kannyina bwe ntuuka mu kyalo ne Mose siiye ekyalo bakiri kugwamu olinako okugwamu ekyalo wano ndi mu ttawuni kyagwamu dda kyokka laba nze mbadde saagala kukuleka mabega aganja kuleka mabega bintu bingi nnyo mwebale kwambala bulungi nnyo ne munyumu olwaleero muwomye kale singa bulijjo mwambalako bwe mutyo zino engoye zikyala bukyazi baga nti kumbaga sikubula busiwufu ati lwaki daba katono kyamanya ekigatto kimulinga akawuuta kale kigenda ku mukolo gwanyitu ati lwaki mumuli simati simati ne muno mumuli simati jo laba nno lino
Wamudugavu ng'emabega w'omuzindalo ate gw'oyambadde ebikako kati ebikolo bigenda wa mugole wange era nze kuwa amagezi era bwegendereze nnyo obutayimirira mu nsonda obuddugavu lumu bajja kusena nga bakuyita amanda baba bajja kusena si kyekimpinga ettabu ndowooza mu ntalo mwe bababuunikanga mu ntalabuusire bakwekawo ne bagenda yes oba ku muntu asobola okwekoka n'emabega w'enkoko noba abatomulaba tekyomuntu ogwalaabu ndiki gulinga omupiira gwa ragibbe naye muzeyi wa Kadaala ebyo byatuyisizza amaama bw'owuyanga omukolo gwange wuya togujjako olwo ebigambo bino njubeta gwo kubanga nejabala sigwe gibeerako bulijjo sigwe gibeerako naye muzeyi oyogera bubi wayogera bulungi yogerako ne Gaddafi bitereere akamwa kamunyanga enkwawo kirama awantu muzeyi wa Kadaala atuleni oyina yenga kenda nompenzi nohagyogazi nomuli sihakianze kizekiyaman weca nedi nokute damu ali yalivumye nziretavumako Uwe, ubudinga bukizi Shamika sazino ziyabusa umwana mukubideko ku simu ayita kutwera bida ona bwoti kuni mukulu bwoba uyangu ukoyo mukulu nguya gukoyi yubeta go usobola okugenda tabanyi songa zo mukulu wayi kukalubiriza oshege osobola okugenda tabanyi osobola yubeta go ndesicheguya leo mnachikala wonde nemwe nchikala wonde kanguso gwemaliya moze sibajja netugenda babiri sichego yanje sukari yanje gwamka nyogera ka mulali you are nothing to me niba nekati nkuzinze let me tell you, you are nothing to me no ngabe nto obudde bukinze yogete naye angambye ajja he's coming ajja ate nga tunakola kika tulinde ana nabagambi nchai cheli oye biru chajo kuraba
Moses asindisebwe. Yo mulesewa. Kyalo. Bani. Mwana ngakula. Ati oli muto. Obudde bwagenze dda. Moses umulesiwe. Moses mbadde banti asindisebwe nti tulina omukulu gutugenda sirina kyemmanyi yadde kyabo omanyi kitaawe wa Moses engamba mufune mukyala agenda kumulaba kiwulira kakati yenteekeka gyosinga gyetuliko kakati mali yatukulenteekeka tugenda otutwale kyamani sibimanyi nze mbadde ku bizinesi zange simanyiiko bya Moses kyamani yakiyaayo kati tugenda kukolera kati muzeewe oyo yatudde bwalemeramu jamusikamu muti ogwe tutaase butaasa taasanze kati emoroka yambi kyamani singa gwe naali kuyambi naye oyo omanyi mutabani we kyewatukola nga tutuuse mu kibuga ati kyakola n'atuwanirira abatomi batutte nga balina n'ebisulu emoroka yambi kyamani lwakwasatamukimbya kale akamutokaka Biru. Nje ngamba mnyakudumirirwako. Bawulya ngo okyayagala omulimu gwo. Wanze nosimbule moloka tuvaamu. Nze. Otherwise nja kubira Moses. Nyakulako tonjulia. Ye motoka yange. Toperako mateeka. Ontanya ku motoka ya mwana wange. Sinate ya kulaba kuchako motoka yange. Biru sokujje. Moloka ya mwana wange. Kive motoka yange. Biru mzee muleke mzee wakati muleke. Moloka ya mwana wange. Moloka ya mwana wange. Biru simute mujirinya. Moloka ya mwana wange. Biru. Moloka ya mwana wange. Biru mzee muleke nawe. Moloka ya mwana wange. Mzee wakadala muleke. Biru simbula. Biru. Biru simbula mwana kwa kende. Go watch. Hana mumusinikira wa manyo kama mga. Mwana ya mtabani wo. Muleke musenye wasanyu we. Mwana wajanya mwasha. Wasanyu we. Hajanya chamu kwa mwana wangu. Biru muleke. Nasikata mwana wangu. Biru muleke. Yebu ya chakira chakola. Biru muleke. Kajaka biwa biru nebeda. Kashibu kisi. Kachayimani. Okukyala bukyazi nako tusobola kumala ko batuli babiri ati oli busubu bwonna ayo mutawa batulana nabo bali bonna batulana nabo omukyala nze namula tugende tugire tuyite mu bwangu bwageze nalo yangu wano gwo bwe batuyiseko dda owe ebyo nga bikyali awo ogandi kitutuuse tugenda wali wanukuna nga oyo osira bata macho kumujikiti nga kumujikiti awaddeku kaya akasemba akasemba ke tugenda ka abo waliwo muwala naganya gwe chaimani boyi chamujontwala ate ne wallahi ugeze dobanga okay asibikole okay asibikole kati twetereze shabi kulungu shabi tumanye nti je tulaga olaba binagambira dabo tovola ba tatira bibiki kati how can I go to the no let me go nedda no can I go to the naked when the country is like this nabo yanjade ngapale yaganja alujishwalo tovola omwana nje kukumi omwana oyo gudi shimanya biru kapela mjusiza kula muruka ya mwana wangu msheketi nende sifayo tugene songa tunazima tije naye mame kandi we yanjade ngempale yaganja yenjinde nanenga kasonso kangari mukuru munna esewa ngensonga boyozi ngambye esewa zikwasama era sabula era njagala ntwala omukisa guno nkwebaze nti weebali kubeera musajja obuvunaanyizibwa akwata ensonga
wali omwami yali yuyo gwende simu ntegeeze nanda bamwe kulukulu ne naza nakiriza ajja kumukiriza kali katulabe malinazi nje muza abagenyi badde mwambowa kale nyabo eradde basse gyetuli muri mutyeyo bulungi mpozi mweyo gyetuli nkuliko olugendo tuliiseemu bulungi tusanyusa okubalaba basse kale nyabo muliyo mukyano balisebo gyetuli muri mutyeyo maama kuliko amakulu kale nyabo waawo kakati ssebo omukyala ekkula lyo lyononye era lyensuubira okukwasa yoyo atudde saidi eyo muko lino lyekkula lyo lyononye simanya akoye yugendo lubadde lwanvu nnyo tulo muko ekkula lyo lirino ekkula lyo olina kukwasa likujamu nakulondera muko gira naawe osigadde nnyo muko kyetuliko osigalidde nnyo emabega mukowo obwedda yebase muko lino ekkula lyo enakulondera erikujamu omukyalo tunonye shaka bulungi alabishe bulungi ekire omusebo ya bukyafu muko sorry sajja wuli ono yatuwadde ekyana webaleshenga nedda ono yewo oli mukoli onowanyi ono ye mukyala wo yajja mu byagala serious omukyala guwandeke kutumaga nti gamufune omuntu gowe nti olaba ti yanja mukiboko ya bukyafu butereevu yono omulaki yoyo olaba oyo mwetozo omulabanyira mangu olabe n'obulwadde nze embeera naye mumasolo galina akamugaba gamumanyibwa wamulabako wandi ndabako entebe ndoza ku botaniko eyo botaniko yeeyo namulako mucu ate musono amakigogasamucu wawubya kipira bota abaana kati nyakyembuuza zu n'omukyala gononye ebikwataganirawo omutwali gwemwogeko namulabako era bwekuba kumutwala nja kumutwala naye nga mpozi nga mutwala kumulunda kitegeeza ki alumba musuulemu obugowogo osomuwa muno agenda kumuwasa nga lwaki muko ekintu kyokoze nkigambako moses ate lwaki nkigambako moses muko kyokoze owa muko mbadde manyi moses mutabani we kakati obadde osubira okuwasa mutabani we natamanye mukyala wo tono ya mukazi tono ya musajja wuuyo ofunye aze nina musajja nkitwale kyenena kyamu mukoswazize nnyo naawe mukoswazize nnyo naawe ebyo bikigakosi muleke abagenda agende genda singa obulungi genda vanikutwakuca obulungi gamba emyaka gulatambula awenyerere n'omugongo gwewetadde gulinga ogwawo okusobogana genda emyaka gyono
Wano wa myaka jjo. Kuze bubi nnyo naawe. Omuyita myaka jjo no. Owa, toleta bano bisirayi genda bagenda genda. Laba olugongo lulwe watali bawa. Genda ba. Ona muyisa myaka jjo. Kakali wenchoba okola. Tujja kudda olulala. Kimuda ajja kuba ne jinja. Tujja kudda olulala. Kimuda tulekana bisirayi bamugende. Ko Volavi. Nganya mkua, omuyisa wa myaka jjo. Genda. Mzee kulikayo ng'okwataganye. No self defense. Nkyababbi. Mwagenze bibadde bitya? You want to me? Yekati ngumbuzanga no bujja bumbuzanga. Gwanyo wajota wano. Go wandeetawo nga nzize mu kifo kya Ntege. Nenga nimanyira muchobo shandi go mukimu. Tomanda kanjagala kuwa amagezi. Bwobanga okola kola ebyakulita. Mmeje ebyakulita. Nja kwata ko bireke. Mujja kwa mugafu ya bali jabo ni. Tuvula bana ko bani mungu. Wabula Chaiman, chama wangu. Ati lwazi. Chaiman chonkote. Twende chukula mkwano gwo. Iye nkuseeki. Toyinza kuddira akakazi nga bukali kafaanana. Galeke kazi ko twali wakadala nti mukaja musala. Musangu kikugu musangu. Enyi. Dala wakati mkafana bwe kachu. Dala nomo sero sinatajja. Kakada kakazi sikaka tujja mu mulika kafana bwe kachu. Nga lwaki? Ha? Kakada tade mu mulika dadala nga bwokarabu. Oyinyama wakadala dala ekitiibwa kyange ndaba netegeeza bulungi. Nkutegeeza. Na chama wa. Oleka kutonda ko nsulisi. Nkulaba. Take this chance okunetegereza. Da na chama wa. Toyina wacha. Oleka kutonda ko nsulisi. Njagala wanye ensonga eno. Oli mwana mutobola mbeera ye. Lwaki kutomwasho wembeera ekyo? Nze mwagala badde wange. Kola bwoti. Toyinza kuntwala ddala mu kayumba k'abakopi ako akafaanana bwe katyo. Konna kakute mu mbinabina. Nvudde kagala kungwira. Kino kunokuba kati kagudde n'okugudde. Tunuli eyo. Nene yale kuti mu bina biregera kugwa. Bala mu kumagezi. Ate lwaki? Amanyo nompola. Ali tovumba. Kyobofa ne kubulya omusajja omukulu. Ani? Okunkumula kuli gwe n'ennyengere zaakulya. Musaki? Okunkumula kuli n'ennyengere zaakulya. Nawa chama ntobuddako. Nesho afa benkoko yange. Mukonaga n'enkoko. Wajibba. Tadamu. Enkoko. Wape kwa yange. Nyinde gonde kwa kukoko yange. Bela wo, bela wo. Wali bwa bya chaliyo. Chogele wano. Ngachogera wano. Chogele wano. Kumamani. Nakanye. Nakatega wange. Tadamu enkoko nawe. Nakatega wange. Naye tomu amalu naawe. Nze nali kuyamba buyambi gumanyiko ki? Ekyakugambisa Moses kyayagala kufa. Kyekyaki? Kati mbuulira okuva lwe wa ssente yali akoleddewo ki? Kawezi bagala nkole ntya? Kikimanye nti Moses yakubba. Nze Moses tasobola kunziba. Ezanga ajja zimpa. Afadhali siddayo wa biiru naye nga sente zange alina zimpa. Ebyo biveeko mwesonyiwe. Hozi ng'oyagala akuzze mu kyalo. Nze zanga ajja zimpa era byabba mu. Mpuliriza bulungi. Togeza n'omubanja Moses. Nze kuzimpa ezange, nze kuzimpa. Abba atera abba mu. Nze sente zange tasobola kuzimpa. Kati awo gw'omanyi. Ate tojjulira. Oba kyemanyi. Ngambye wanziba mpa sente zange. Njagala 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 kigambo kya pyanga ya sente. Abaye. Njagala sente zange. Abaye. Njagala sente zange. Mpa sente zange. Mpa sente zange. Mpa sente zange. Abaye. Muje munyambi. Mukwate. Mukwate yakude ddala. Simulalu. Nze ndi mulamu. Uno mulalu yennyini. Nze ndi mulamu njagala sente zange. Oyo mubanjo. Labayo. Yiga. Ono mulaba. Wewe wafe ku kyalo ono nze namuliza.
yamala emyaka 10 na bulijjo nali manyi yawona eddalu. Nze siri mulalu yiga nze siri mulalu. Wano yasinga okumanya. Mumukwate nze siri mulalu ya sente zange. Apese zange mubanja. Mubanja oyo namuwola sente zange. Hane mmwe kumwe ababiri. Sisayo kyange. Lwaki? Kansule nti wakagambye nti nze nagamba. Ekyo saaki kagamba. Saaki kagamba. Ego kyama. Ati byange. Bituseewa. Bonna babbine mutabani we. Yenga bakunya kundettaka kuno ku kyalo. Ate bajampitako bisina tambula n'agenda. Ati nawe lekera okujja ng'onzungazungirako. Moze. Eno kuntwalira mu kyalo nawe mu butu ya motoka boti. Twagira byakisi. Kale Moze wanjikirize moloka nongamba ngenda kudda mu kyalo nga nvuga. Nera wajontwalidde. Kati bya sente tubive ku sente zonzi kusonye zikulekedde. Kati gwentege no gwantege. Oyinza kyo kunswaza ati ndako. Sente zikulekedde be. Olabo ina sene mikazi nsoba kubako. Kati na mwazi wadala wakati sijja okunda emigwa labo nsibye emigwa nze ndajja nnoma nsumulula teerako nina okuzza mu kyalo yani abaleta mu kibuga kyamaanyi ne sisita we kati nnonoonya abalakakasi bwe mumaze okuzzayo mu kyalo kati nkutwala oluddako ndeeta biiru wiiki ejja kati nonzijjako emigwa Moze toddamu ojjukira otya bulungi bwe waliko omukyala lulinga twakewasa ng'onyirira nze nakulaba n'esabbalala naye wafuuka nga kasasiro mulambala ne kugomasi n'enkubagana naye katonda ganyabo mbugubugu ng'ennyama ogirirako eggumba n'akabeebe nunaye katuusaba nnyabo nkugayire olaba n'omuceere ogutaserera ogulya guwandagala n'obwongo bukuze bwe tuba tutambula bumanyi okuwuguka ndabamu akataala tukolagane nga mukwano lw'okwanye nange ntuula twesasule bwe kyetaaga nga bw'oleeta ekiwuka kyo nange ensomba twewereme kitambule nga bw'obeera mu bbaala nange mulooyi bangalike jakantawanya okwokya amazima ga Katonda ayinza okuba oba ndi mubezi bulaguzi maybe malayika oba ekintu kyakindiko ku nankani either malayika oba ki kubanga mani akakulowoozaako funa akatebe genda wewa akatebe kakali togenda kusobola okay olwose nojja mwana wange ekyalo kinnemye nebizobyo bipya ku nsi mena bimanya singa kinagwe newunaganyako nayejukira ndindireka kukyalo era bweze nempulira ku ssanyu ekyalo kimpala nokukamala mwana wange olintemyako n'omutwe gwe olaba ne chaimaani yennyini chaimaani mukoddomi wange naliko okumpayiriza nti nabba enkoko gwokuba nze nkyali enkoko gwokubba enkoko omusajja wakati nsaza okubba enkoko jejo olugambo jadduulira eyo lungi nnyo mwana wange otegedde otherwise muli mutya ondetedde kaki ndeese ntege ntege yagwa eddalo jangu ntege yagwa mama ntege yagwa eddalo njaga nawulanga amaaso mabyufu ninamulabanga katonda watu ntege ng'omusibye nga mbizi ate watu nagifaananamu nogifaanamu
anti munnegola boyo ayesiza motoka z'abantu mu kibuga abantu bakuba amayinji atalina kyategeera wanga kuswaziza nnyo Kampala era emisango gye nnina eyo ate ddala omwana munengo oligudde okyali Ntege ng'olabye mwana wange Ntege namulaba Ntege yatandika okunywa enjaga nze manya amaaso ge galaba era gandaga ow'enjaga muzeeyi wa Kadaala oyo mutabani omubanja oyo enjoga kulaga nti nedda lulikuze kase kubanga tibyaga bino byesusi bwesusi kakati gwe mmoze kyakubbe akubbe koki umba ya usiku gala wone bonnet twali wache chai mancho mundekera wanatwala mbona nyenda kwa wako kakumma twali wache man Simoza chokabo uyu mozi walabika ze banayize ngamponyo bwavu nga obadde bunzita katonda nga atwagala obwavu tubonye katsanisa okulaba kiwa jangu sanisa okulaba ekyalo kirungi tekinatta mugamba muti eyo bulungi zero no sina budde eranga bulijjo tobona budde omanyi ono ekiwo ge nagamba alina ettaka liti waŋŋamba noonya ettaka ngaoyagala kuzimbako essomero ne wooteri werabidde ekiwo sigatugamba sibyogerangana kati nze nzimbeera wooteri nesomero ku bintu Jamani! Wali mutya mulungi muzeeyi sibyeta muzeeyi fenno mwe tuli mbeere eteri nungi nnyo ebyekyalo bimanyi ebyaffe byakwegayirira nakulima magumba mamanafu okula tukwagala okukula n'ebyo tusangamu byebyo kakati muzeeyi esebo ekindeese wano nzize embuliza kwe kumanya nti bwe taata wa Moses tebakulimbye maze chwa mugagga nje taata we bakulimbye oyo mugagga wano bambuliza mu mitalanga 10 bangi bajja wano nnyo bajja bamuza Moses abanonye emirimu kandoze ndabo obana oli kubya mirimu mbadde njagala kumanya muze mbuliriza mwagala kati aliwa abadde wano shazia simponi samoya yana mulalu gwatutte yana mulalu gwatutte wa chairman akoma wanya munne bwana yeri Kampala ko bimijambo buyatwala yamuyamba ko kaya talo eyo omucho gwatabusha tabusimu ayino kutalwayo
Mulindeko. Within 30 to 45 minutes. Ajja kuba kumyo. Hata mulindeko. Bye. Nagambe 30 minutes to 45. Na even 20 jimetinga kumyo. Manda simunyo ku time. Go to here. Kila mnali wana kulinde like business partner. Jamu twa mugere business yamu. Tula. Tayina bwensibye Mozi. Mozi. Nkwa motoka zange kuzooza odda mu kivuga buvuzi. Siringa bya tonswaza. Mozi nkwa motoka zange kujoza odda mu kuvuga mvuge. Sogere ebyo mbadde ki amafuta agonterako sente meka. Sikuswaza mbadde ki Mozi. Eno gyololeze motoka. Nawe kulabira ng'omusajja kaje kikulekanya awo. Motoka nzikuwa kujoza odda mu givugiza. Leka nawe twagera mu masanyugo. Eno katololo koza motoka. Eno jaba joleza. Ono mukwano gwange mumanyi. Naye kale bulijjo motoka zange ngira bumanyira abantu abalagala. Naye kati ate sitegero kyo. Yakumye yiye. Atwalize motozi jaye. Ompe motoka. Bulijjo gwe motoka zange. Eyo motoka watekako n'ekikuba. Linda kwa muvubuka mwatte mu bulungi mujemboge bulungi. Kyo ensonga nti lwaki mba mulungi. Munno abakuyamba mutakuba n'okuwa ku motoka. Mutwale ng'ekyatika. Tewali ensonga ki tumala gekalamula. Ono woli usibwa mu waffe. Otegedde. Mulinde yemu nayombere ebyo netutugira. Munga kuyamba nakuwa motoka abakuyamba. Nika kati. Muzayi ko bune. Eze motoka muwa kujoza. Eno jeboleze motoka eyo. Uliriza. Mbala yimu biri ngovudde wano. Ogambe tya. Mbala yimu biri ngovudde wano. Mwana wange. Sina mwana tongamba. Moze kwata sente. Muli bana mu namba zala. Kwate mafuta sente za mafuta. Sina ko Moses. Kwakoza motoka yange ngodamu kuzi. Mose. Ngodamu kuzi kwata. Kola boti mwana mpa mwaka dindugira muli bana mu namba zala. Swanzo ngasibache uliza. Mose. Kutumushi. Njagala kumanya. Ulinda kwataka kulinga. Nange byo kubashya nsu. Moje muri amazima ashtawo. Motoka eno yani. Yangi tata. Motoka yiyo. Moze ye motoka yiyo. Oyina ekikulu kyo wateka ko. Yogera amazima motoka bajja kutta. Moze. Motoka yiyo. Mulezi yamba. Motoka yiyo. Oyina ekikulu kyo wateka. Oyina itawo. Kola boti. Sagala kumba. Kola boti. Toyina yakora. Chinda. Moje yogera amazima tupere. God, listen to me. Mububuka. I'm on demand, please. Listen to me. Can you please listen to me? Dama kukola boti. Bana. Namba katonda boti. Moje bamututte. Moje si.